njagala okuwoninga abantu mwenna abagufudde omuze ogw'okubreakinga story ng'abantu ab'amaanyi bafudde. Mugenda kufuna ebizibu. Mugenda kufuna ebizibu. Omanyika bampaane n'okwagala likes n'okkola amannya kujja basuula ewabi. Nkiddamu ba YouTuber, ba blogger, aba breaking stories, naddala abantu ab'amaanyi mu ggwanga nga bafudde, mbegayiridde mu kikomye. Mu kikomye kijja kubaviiramu obuzibu obwa ddala nga mukyaginika ebinnyo. Bintu bingi nnyo mu Uganda by'osobola okufuniramu likes era by'osobola okufuniramu views, naye ebintu ebirimu obwakabaka, ekingdom, eddiini, ebyo mubyesonyiwe, mubirekere bannyini byo, kubanga gwe toli prime minister wa Tooro, tebakulondangako. Tolikola mu gavumenti, ojjawo obuvumu obubika Omukama. Obujjawa okola ng'ani mu ggwanga lino? Bannange, baana mmwe, mweddeko. Ojja kubika omuntu nga tannafa. Omanyi mmwe bavubukamu abamu mwakajja mu bintu bino, muli excited. Buuza omugenzi Isima, buuza omugenzi Isima gyali. Ojja kubika omunene nga tannafa, ojja kukiwulira. Katonda wanaaba akuyambye ng'okyali mulamu. Nze jjo nafunye amasimu okuva mu magye, okuva mu poliisi, okuva nga bansaba namba zammwe abamu. Bane mugenda kufuna ebizibu. Eyafudde si wa bulijjo. Guys, eyafudde si wa bulijjo. Nti gwayina breaking story nti afudde. Ogwo si mulimo gwo. I'm telling you nga mikwano gyange. Gye mwolekera, muligamba Junior yayogera, mulekeraawo okubika abantu. Kyemukola kiyinza obbaviiramu obuzibu obw'amaanyi n'okuteeka eggwanga mu katyabaga. Ekyo muzanyira ku security ya ggwanga oba mubadde temukimanyi. Ekyo kyemukola, you are playing on national security. Oyinza okuleeta akatyabaga mu ggwanga. A king has died. Omukama afudde. Omubikangani. Omubikangani. Ne baana mwe lwaki mwagala okukabya bannyammwe amaziga? You think it's funny? Mulowooza bye mukola bisesa? Oli katikiro wa Tooro. Oli katikiro wa Tooro. Gwe sooka weebuuze. Lwaki TV zonna mu Uganda zaaganye okukikola? Saagala mukwate ekkubo Isima lye yakwata. Baana mmwe mukakkane. Saagala mukwate ekkubo Isima lye yakwata omugenzi. Ffe bwe mulaba wano tuba tumanyi bingi naye tusirika. Kubanga bano aba social media boyagala osanyusa. Tebajja kubeerawo ng'oyingira sanduuke. Omuntu waafa abantu banyiiga. Abantu bafuna obusungu. Gwe tomanyi busungu buli mu Uganda kati. Tomanyi nnaku.
abantu bafiiriddwa oliawo yasama byotamanyi nako kati woboddeewo omuntu nakuba kapeva because ononya likes ononya views and you think it is funny chisesa it's not funny. It's not funny. And I promise you one thing, they are going to work on you. You'll be shocked. You'll be shocked. Ogomuze gw'okubika abantu muguviireko ddala. Badiyale, gundi afudde. Okolangani. Okolangani mu ggwanga lino. Who gave you that authority? Ani yakuba obuyinza bulooza bw'oyina that you can say whatever you want. My sister, my brother, mweddeko. And I'm telling you as a brother, mweddeko. Ebyo si byakuzanyiramu. N'abaafa baali balowooza bintu byangu. Bali bafiiriddwa kabaka waabwe. Kati ngamba buuza mwabadde mubika. Babatende nti muyina nnyo information. Kale mumanyi nnyo abalala tebamanyi babadde tebalina kyeba. Wobanga ogenda okukola ekintu osookanga ne weebuuza lwaki gundi tannakikola. Nze wemanyi ndakola ekintu osooka ne neebuuza lwaki gundi tannayogera. Ofiira mu kavuyo. Ask yourself, I'm going to say this thing, but why are other people not saying it? Is it that they don't know? Because there is something. Waliwo kyotalaba. Naye agamanya ge munoonya n'eyo fame gye munoonya eyo. Ffe tubaddewo wano ebbanga abasinga obungi mwatusangawo wano ku internet. But watch your steps. Watch your steps. Guno omumwa. This mouse. Botaku controlling. Watch your steps. Ezo views ze munonye emitwalo ebiri. Tegigenda kujja mu ttaka ng'ofudde. Isi majali. Neyamukuba masasi tetumumanyi. Don't think you are special. Abantu bafiiriddwa baleke. Leave them. Kola content y'omulala. Wano content mungi. Bane content yali mu Uganda mungi. Naye ebintu ebirimu okufiirwa. Birimu obusungu. Birimu obusungu. Oyo eyafudde Uganda yona. The whole country is sad. It's a very sad story. Abadde moto 34 years. Very humble. Ayogera ebigambo bitono. Very loved by the old generation. Abadde ayagala generation yonna. Very handsome. Tafunye na budde bugamba nti anyumirweko ne family ye. You can imagine. All of that pains people. Abadde tayogera. Bamuteekako nga tulaba. Tabadde wa history. Oyo ye kabaka gwe baateekako nga tulaba. N'asomera ku Agakani nga weetuli. So we have been part of him. Life ye tubadde tugirimu. Tubula yalumye eggwanga lyonna. The whole country is sad. Mawulire mabi nnyo gakwasa ennaku. Kati saasira maama we. Okay. You just think about his mother. You lose a son, a king, a majesty. Mama babako, you are failures. Ne bwofa kati teri nayinza kujjukira. Uganda ebekuwonye bwonyi. Ne we lost a saasira maama we bambi. Teri muzadde ayagala kuziika mwana we. Tewali muzadde mu nsi ayagala kuziika mwana we. It's so painful. So bambi tubasaasira nnyo. Tubasaasira nnyo.
era tusaasira nnyo obukama bwa Tooro. Everybody is sad. Eggwanga lyonna abantu banakuwavu. Kibi nnyo waliwo ebintu byolaba kugamba n'ogaaba Mukama, but that's life. That's life. And fenna tugenda fa naye Katonda ayina ebintu byakola ne weewuunya. It's very sad. It's not something really ky'osobola osekeramu. It's very sad. Tabadde kabaka wa Tooro. He was loved by all Ugandans. Oyo abadde ayagalwa buli munna Uganda. Oba oli Mutooro, oba oli Muganda, oba oli Musoga. That's why all kingdoms buli bwakabaka bukoze press conference. That's how much kwe kwagwalwa kw'abadde ayina. Era mwe bagambwa abadde kabaka watto nedda, n'Abaganda babadde bamwagala, n'Abasoga babadde bamwagala, n'Abakyoli babadde bamwagala, n'Abanyankole babadde bamwagala. Uganda yonna ebadde eyagala oyo. Because he was humble, down to earth. Ayogera bitono. We lost a good man. Twafiiriddwa omusajja omulungi. So I really feel nensaasira nnyo maama we, the mother bannange. N'ofiirwa bbaawo, n'ofiirwa omwana. The mother has lost 2 kings. Maama we afiiriddwa bakabaka babiri, the father and the son. You don't know how it pains. Muwulirize ebigambo bino bulungi. Abantu ababika abantu abanene mu ggwanga lino nga bwe mwakoze, nga toyina kyoli, mugenda funa ebizibu. Nkiddamu oyo mwana Shalom kyanoonya ajja kukifuna. Ye yeebuze lwaki banne bonna tebabikola. Kyanoonya ajja kukifuna. Ate nze mugamba nga kyali wange. Ekkubo lyayagala okwata Isima lye yakwata. Obika Omukama ngaani? Where do you even get the audacity to make that video? As who? Kati singa yabadde mulamu. Mugenda kubikayo omuntu omu bwati. Amazima temujja kugenda luzira, mugenda fa. Nze mbabuliranga abaagala. Musobola onoonyeza likes mu bintu ebirala. Abawo wano bintu binnyinyo bisobola okunyumyako. Don't play mu bintu by'obwakabaka n'amadiini ne tribe. Yes. Tozanyira mu bintu by'obwakabaka n'amadiini ne tribe. Bwekiri. Fe tulabyeko bannaffe nga bakubwa amasasi. Tubula we move course yasire. N'okwata n'okola video. N'ozanyira ku security y'eggwanga. Gomanyi nti ebintu bye mukola bisobola okusula Uganda matiga. Obadde okimanyi? Bwekiri nkimanyi Junior. Gomanyi confusion eyabaddewo nga Katikkiro wa Tooro agamba omusajja tannafa. Kyokka bano bakakasa afudde gye batali. Just banoonya likes, shares, ebitabakwatako mubireke. Tudde ku bintu bye tusobola bannange. Oli omusajja eyafudde abawo atwala 1,010,000 ez'Abannayuganda. 10 million people. Bwekiri. Ogatteko Bannayuganda bonna bali 5,000,000. King oyo babadde bamwagala Uganda yonna. Yes. Era Uganda yonna yalumiddwa. Oyo si kabaka wa Tooro. King oyo abadde ayagalwa buli tribe. Everybody is hurt. Yes.
Buganda bakaaba, e Busoga balumiddwa, Mwacholi balumiddwa, e Mbalala balumiddwa. Oyo was a king of everybody because he represents a generation. King Oyo tukuze ffe gwe tulaba. Yowe myaka gyaffe. Kubola bamwagala nnyo bannayuganda babadde baagala nnyo King Oyo because he's a young man. Bamuteekako nga tulaba. Si wakusoma mu byafaayo. Kati gwe oddidde omusajja omubika. Omanyi abalumiddwa nti afudde nga banoonya gwe bateekako bulemu. Obamanyi obungi. Batikitoka omuntu agenda bakola ekikyamu. Mbabuulira ojja kufiira mu busungu obutali bubwo. Omuntu nze banene wenkiwulira bulizi nze agamawulire nagawulidde na ku ssaawa awo nga mukaaga. Nye abawo sisobola nakola video kubanga I'm not the one to announce that. Oraba nze kankubudde Junior nagenze ku live emu Honorable Nsereko yabaddewo ne commentinga nengamba bituufu Kabaka wa Tooro afudde. Honorable yabaddeko waggulu n'agisoma n'agamba Franka nkwegayiridde ebintu ebyo toddamu kubyogerako. Mu comment section n'agambye ebyo birina bananyini bya abayina obyogerako. Honorable Nsereko bwe yayogedde ng'alaba tesaanye kukyogerako mpaka Obwakabaka bwa Tooro nga buvuddeyo ne bukkiriza nti omusajja afudde. Walai bwati bwe yayogedde Honorable Nsereko. Naye gwe Shalom ng'okola video za kumukumu. To prove what? You people banamwe mukakaneeko. Munonye views, munonye zamanya, but don't joke in some things. I'm telling you as a brother, don't joke in some things. Ebintu ebimuleka bikuyiteko. Kwa si bibyo. Bino ebigambo byenjogera nabigambako Wisdom Kaye ali mwekizayiro. Nabigambako omugenzi Isima ali mu ttaka. And I have said these things authoritatively because manye ekiddako. You wait. Olaba omugenzi Jacob Olanya bwe yafa. Yes. Ojjukira. Nzijukira. Chief Justice yaliko yagamba Abaganda fa babika abantu. But tugenda labako. Je n'omu n'ayimirira mu parliament n'agamba omuze gw'okubika abantu muguleke n'okusekerera abafudde. Anti lube twalabako. Waliwo n'omwana yakoze video mwana mutooro n'agamba kale tetuganye kabaka wafe ayinza okuba nga afudde naye lwaki Abaganda mukijjumbidde nnyo okuba nga mu abatubikirako nga mubisse nnyo. Video eyo njena mu simu yange. Guys, ngamba ba YouTuber ne ba TikToker ensonga ezimu ze tutamanyi tuzirekera abazimanyi. Omanyi kati ekizibu ekiriwo everybody wants to talk about and people are going to get problems. Ebintu bya tribe mubireke. Ebintu bya madini mubireke. Tribe din mubireke. Ojja kwereetera abalabe b'otajja kusobola omuntu ajja kutereka. Gwe tumanyi bantu babadde balya ku kabaka oyo yafudde. Oyo Omukama abantu balisa abantu bangi. Yabadde akulira AIDS. Nga yakulira okulwanisa siriimu. Everybody is hurt. Abantu bali mu bulumi. Buli muntu ali mu bulumi. Abantu abawo balumiddwa ebyaddala. Abantu balumiddwa. And the whole country, si Fort Poto yoka, eggwanga lyonna lyalumiddwa. We are all hurt. Yayogera byebiriwo kati. Talina kyeyayogera yali mulanzi. Tamale Mirundi Jr yali mulanzi. Naye mwe temwamumanya. Era nga Bayibuli egamba tinabbi taweebwa kitiibwa mu mukage waabwe. Kati gwalabanga daddi naye wali otambula n'omulanzi. Byonna byayogera talina kyalina kyayogedde nga tekikola. Atunyonyole n'okutunyonyola n'atulaga omukulembeze w'eggwanga yaani. N'atugamba ti Museveni takutta. Museveni akuwa omugwani weetuga. Bangi babeetuze. Abawadde office ne beetuga. Abawadde office ne bagwa mu ssente ne balooza nti zaabwe. Oba baze kwenunula. Abagenze okumaliriza nga bali mu kkomera. That is Tamale Mirundi.
bovunula Tamale Mirundi ofunamu ekitabo ekirala ky'okuwandiika. Talina conflicts z'ayogeddeko z'ataayogerako olunaku nga teziriiwo. So think about Tamale. Yes. Era mukowe eryo twafiiriddwa kabaka w'e Tooro. Yes. Oyo busingidde ddala Omukama yatutoloseeko yatuvuddeko ku maaso bibi. Nina kye njagala okusaba wano ku live mwe bulijjo sibasaba naye kati ngenda kubasaba. Mbeegayirire temukola kintu kyonna kiri political. Temukola statement yonna ng'eri political footing ekibiina kyammwe. Oba oli w'NRM, oba oli wa movement, oba oli wa NUP, oba oli wani ng'ogezaako okwogera ku lumbe. Ebintu bino bibeerawo. Ojja kwogera kubanga oli Dubai, kubanga oli Saudi Arabia, naye video tezikaddiwa. Nga tokyajjukira. Ojja kudda, bajja kufuna. Oba abantu bajja kubanoonya, baga nti oyo mwana yanti enancha, ali luddawa, nti bamuzaalawa, bakwate bakosa omuntu wammwe. Abantu we bafiirwa, mbeegayiridde tujjemu ebyobufuzi n'ebyokusaaga. Omuntu ng'amaze okufa nga kabaka talina ddiini, kabaka talina kibiina, kabaka talina bantu. He's a unifying factor. Nandiyagadde nnyo tuve mu kigambo ky'okwogera nga tugereesa. Ojja kwogera ekigambo wano abantu be banyiige banoonye wammwe. Ate jjukira buli amanyi mukowa lyerimu n'aba breaking amawulire nabo bawooninge. Namwe aba breaking amawulire nga temunaakufuna official breaking news. Mbadde mbasaba ku muntu omukulu gezaako nnyo kukyewala. Kubanga you break news ate omuntu asenga mulamu otandika ebintu bino byatandikira kwolanya. Nze nali Washington e Maryland nempulira amawulire neŋŋambako omuntu omu abamuyita Sara Kajingo omumanyi yali secretary wa Fande Sale nemugamba mpulidde amawulire gano naŋŋamba Mondo, don't break that news at this moment. Don't break that news. Kubanga leka government efulumye official voice then otandike. Yeah. Let government do that. Now otandike tofaayo omufu tagenda kubula omuntu omukulu ng'oyo speaker tagenda kubula. Please try and restrain you myself. Nalinda de kiposta n'enkijjayo. That is very important. And very, very factual and very important. Kati mwabajerega nina omuwala ali awo simanyi amuyita Aisha simanyani ali e Saudi Arabia simanyi biki obadde oyogera ng'oyogera ku bantu abo abantu be bayita abatooro bantu ba mirembe nnyo abatooro tebayomba ne bwe banyiiga ojja kuwulira eggwanga. Njagala n'okwogera n'abaana aboogerera Buganda njagala mutegere nti Buganda erina ebyafaayo from 1822 with Tooro Kingdom. Njagala mujjukire nti oyo mwana baba mutuuza ku Namulondo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ye yali omu ku bayima era abakuza ne President Museveni. Njagala mujjukire nti Gaddafi yali omu w'okusatu yeegatako kukuza omwana oyo. Ssaabasajja Kabaka yalumiddwa. Obwakabaka wa Buganda nabo buli mu kukaaba. Naye n'osisinkana omuntu ali awo ng'agamba nze nva mu Bwakabaka bwa Buganda. Which Bwakabaka bwa Buganda bw'ovaamu? Bw'ovaamu n'otandika okwogera ng'ozanyirira ku mulambo gw'omusajja mu basajja Kabaka Omukama w'e Tooro. Obuganda bukuziza omwana. Ababito baakuliraga mu Buganda ne mu mbiri. Naye n'osanga omuwala Kadaama ali anoonya 10 naye ali awo ajerega ayogera ku Bakabaka bwa Tooro. Who are you? Who are you? Who are you? Mwe temutuleetera mitima mibi. Temutuleetera mitima mibi. Temutuleetera kugenda kujja kulumba bakage wammwe. Temutuleetera. 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 Temutuleetera tulina obulumi. I feel bad. Abantu mwe temulina mpisa. Kabaka nafa omusajja omu a very young king. Very young king. He dies. Nodda ku mukutu kuno n'otandika okwogera ng'oyasama. You are talking about politics. Go mukufa muleta mu mwe. Gwe nyinza kubanga sikwagala
nyinza kubanga toyagala Mondo, oyinza kubanga toyagala Junior, naye waliwo abaagala Junior basobola okumuwoolera. Waliwo abasobola okusinkana mukuba ne bakuba kibuloka oba ne bagenda ku nnyumba y'ewammwe ne bawokya omuliro. Temuzanya na institution y'Obwakabaka, temuzanya ku institution y'Abatooro, temuzanyisa Batooro. Don't estimate Batooro. Don't underestimate the power of Batooro. Batooro are powerful, are incredible people. Batooro are powerful. Are powerful. Powerful. Temuzanya. Temuzanya. Temu breaking and news. Muzanyire ku birala, muzanyire ku bantu abalala. Naye temugwata, temugwata ku bantu. Aba breaking amawulire nze benjagala oninge pastor kwanga omu. Pakati bano ba bloga, bali chepere, bana bamaze okulya mandazi nga batamide chapati zo mushawuli yako. Mwemba gamba, mulekera ku breaking and news abantu abali very important.